mu bubaka bwa Ssekukkulu okuva mu beepisikoopi obusomeddwa akulira olukiiko lwabwe Anthony Ziwa bavumiridde eryanyi erisukkiridde erikozesebwa ensangi zino ku bannabyabufuzi. Abasumba bagamba kino kityoboola eddembe ly'obuntu. Emirembe tegisobola kubeeramu nga munno omukuba tiya gaasi. Emirembe togiwa munno ng'omukuba masasi. Ekyo si kirabo kya mirembe okukuba kutta. Obudde buno bubeeremu emirembe okukolagana obulungi. Ategeezezza nga ssemateeka bwawa ebbeetu omuntu okuwagira munnabyabufuzi gw'ayagala nga tewali amukuba ku nsolobotto. Abantu bangi beesunga okulaba n'okuwagira abantu baabwe mu bibiina eby'obufuzi ebitali bimu ate ng'eryo ddembe lyabwe. Naye kya nnaku bwe tutunulako emabega okuva kampeyini zino lwe zaatandika mu nsi yaffe, tulabye ebikolwa eby'obukambwe ebikoleddwa ku bannayuganda ebituusizza n'abamu okufiirwa obulamu bwabwe n'ebintu byabwe. Abasumba bavumiridde n'ekyokutta abantu abaafiira mu kwekalakaasa okwaliwo nga Robert Kyagulanyi akwatiddwa mu disitulikiti y'e Luuka. Tetuyinza kwerabira era tukyajjukira n'ennaku ebyo ebyagwawo mu nsi yaffe eno nga 18 ne 19 Novemba omwaka guno abantu abasukka 50 bwe battibwa amasasi mu Kampala ne mu bitundu ebirala. Olulimi olukozesebwa bannabyabufuzi nga bavvoola be bavuganya nabo nakyo bakivumiridde. Tukubiriza abo bonna abeesimbyewo ku mitendera egitali gimu egy'ebyobufuzi n'abawagizi baabwe baleme okukozesa olulimi oluvvoola oluvuma bannaabwe. Omusumba Ziwa akomekkerezza ng'ayagaliza bannayuganda Ssekukkulu ennungi wabula n'abasaba okwewala obusosoze obw'amawanga, ebibiina by'obufuzi ssaako eddiini. Gerard Luyima, NTV Akawungeezi.